balina kadi yaffe bangi nnyo nga bali mu palamenti ku kadi yaffe naye nga bali aganaaga bali nnyo eno so oli omuyimbi bali nnyo eno njagala obbategeeza nti abantu balaba ate naffe tulaba era abantu abo bassebo ne bannyabo temubatiiririranga gye muli muveeyo mwesimbewo kansubire muntegeera bulungi mmwe muyina obuyinza yemwe muyina obuyinza omusota bwe gukulumira mu kibuga ekimu eba nsobi bwe gukuluma omulundi gumu naye omusota bwe gukuluma emirundi ebiri nga gukulumira mu kituli kimu gwoba n'obuzibu ku mulundi guno bassebo ne bannyabo nammwe njagala mutunulira enkaliriza tulina bannaffe bangi amayimidde ku mulamwa gwaffe tubibaza tulina bannaffe bangi abatajjirana ku NUP naye nga bayimiridde ku mulamwa tubeereyo ne tulaba balutamaguzi ne tubegomba ne tunulira nsanja ne tubegomba olunaku olumu nali mu kuziika taata wa kyuma kya Yesu nensangawo n'obumpalanyi ng'anyumye ayogera ebigambo birungi twetwanyumyamu wano nga nvuuka mutege kati ono lwaki tetutambula naye era Katonda munene awuliriza essaala zaffe sebo tukwaniriza tukwenyumirizamu ne bannaffe abalala bagambe nabo tubalinze kakozese n'omukisa guno bategeeza mwenna batwegasseko olwaliro mulabe bulabi ebivaamu. But we had very many important meetings with some of the most powerful people in the world. And as you know, our pledge, we don't pledge for aid, we don't ask for money, we ask for solidarity. We ask for assistance so that we can have a free and fair election. We ask them to disassociate themselves with the regime. And we also ask for other things. But while we were away, just like you, we saw the shocking news of yet another scandal in Parliament. A grand theft of close to 53 billion Uganda shillings. Museveni gave our money, taxpayers' money, to corrupt members of Parliament. 100 million each. This is not the first, it's not the second, it's not the third time. This has been a culture. It has become a culture. Betwalite tuliwo Museveni mukwebaza kye tebatula ne bagamba kino kikyamu kino kituufu tugende tukubaganyeko ebirowoozo mu Parliament ekituufu kiyite ekikyamu kireme kuyita. Si bwe bakola baba ne kyayagala okukola awabuwi ba MP bamwe ssente bayagala okukyusa constitution mu 2005 ajewo ebisanja yabawa million 5 zagenda zirinnya. Nze bwe nali mu Parliament ngayagala tukyuse constitution kutogikwatako buli omu yamuweereza million 29 bangi kuffe twazizaayo bangi tebazizaayo. Mu kino ekisanja muze mulaba n'abawaayo 4 n'abawaayo 3 n'abawaayo 5 kati yabawadde 10 ng'ekigendererwa kyakukyusa amateeka balemezeewo agaganyigiriza newankubadde kooti ensukkulumu yasalawo. Basebo ne banyabo nga 31 on the 31st of January this year, the Supreme Court of Uganda finally, after going in circle as you know when you do, finally the Supreme Court decided that it is illegal for civilians to be tried in the Constitutional Court. And the court went ahead and ordered that those civilians should either be released or transferred to civilian courts. 3 months later, Machete, Umaru Kato, Sharif Kalanzi, and many others are still in prison. Bacha abasibya abaana bammwe oluvannyuma lw'ekkooti ensukkulumu okubata. Bacha abasibye mu bumenyi bw'amateeka. Naye ate Museveni era ayagala kukyusa wadde amateeka gaffe wadde constitution yaffe egamba nti kimenya amateeka. Parliament ogezaako okuyisa etteeka eri overturninga oba erikyusa ekiragiro kya kkooti ensukkulumu. Naye agezaako okukikola ekyobumenyi bw'amateeka. That is the reason why he has given every MP 100 million. Basebo ne bannyabo kino kyandibadde kyabanyiiziza dda.
mwandibadde mwatandise dda n'obbakuba ebibuuzo abo ababaka bammwe. Buli mubaka bamuwadde million 10. Now, when Museveni was bringing his system, which I disagree with, jaita ya PDM nti buli parish bagiwe million 10. Abafe mwono parish yokka gye tulimu mulowooza mulimu abantu emitwalo emeka. Naye abo okubajja mu baavu bagamba babawe sente za PDM nga beewola neewole ziriko ne interest ya 6%. Tens of thousands of people are borrowing, are given 100 million. They are only borrowing, they have to pay it back with a 6% interest. Naye ate ababaka ba parliament baba million 10 si za kuzaayo, si za kwewola, si za kusayiningira, za mankwetu. Naye nga kyekizibaweesezza kunyigiriza bantu baabwe. Basose ne beegaana, ne Taiwan ne yeegaana, but thanks to age. Emmondo y'abaanika n'erinnyamu Museveni ku mutwe baba n'avaayo n'agamba sente nazibawadde, because he doesn't see anything wrong with that. Now we're waiting to see what Taiwan says, because all of them said it's wrong. They even threatened to sue Right Honorable Joel Semen. So that is where we are, ladies and gentlemen. These are not only words. Attach sentiments to these words. Attach meaning to these words. 100 million every member of parliament. Now there are 529 members of parliament. Could be some 100 million. That is roughly, that is 52.9 billion. Almost 53 billion shillings. How much change can that money bring in the health sector, in the education sector, in infrastructure and others? Let's try to break it down. $1 billion musatu Museveni yazikutte n'aziwa bamemba ba parliament bammwe bonna. Oba munfuna bulungi. Yakutte $1 billion n'aziwa ababaka ba parliament basobole omuyamba okuumira bannayuganda mu makomera. Kubanga Museveni weapon gyasigaza yokka okutulwanyisa ye kooti y'amagye, nti bajja ne bagamba kana kofira kenyambadde kyambalo ky'amagye ne bakutwala mu kooti y'amagye. Ekooti y'amagye chief justice waayo ye Yoweri Museveni. Ensonga lwaki kooti ensukkulumu yasazaamu okuwozeseza abantu abatali basirikale mu kooti y'amagye? Kubanga si kya bwenkanya, tebasobola kufuna fair trial oba kuwozesebwa kwa mazima na bwenkanya. Lwaki? Kuba omuntu yennyini abasirye gwe muvuganya naye ate gwe ba apiringira gye bajulira ye Mwami Museveni. So ayagala mmwe ababaka ba parliament mudde mu mukwasa obuyinza okuumira bamacete mu kkomera. Kyandibadde tekyewuunyisa ng'era tekinyiiza nnyo singa kiri ku babaka ba NRM bokka, kubanga basinga mu kubbo obwongo bwagwadde ne buva mu bwongo mu mutwe ne budda mu lubuto. Naye kino yakikoze ku babaka bonna n'aba opposition. Era njagala mumpulirize bulungi. Ntandise neebaza Honorable Mwanga Kivumbi kubanga ye n'obukulembeze obwabaddewo nga siriwo ne Honorable Ssenyonyi taliwo, baavuddeyo n'okusalawo ne bawandiika ekiwandiiko nti ababaka abo abeetantala abeesamba obuli bw'enguzi buno basse omukono ku kiwandiiko ekyo. Twebaza abaffe bonna sebo basayinize, si bonna. Tetunaba kutuukawo kati nsajja